Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ekikangabwa kiguddewo mu Democratic Republic of Congo era amagye ag'ekibiina ekya SADC muno mwe muli South African Development Community bafunyeemu ekikangabwa oluvannyuma lw'akaana ak'omwaka ogumu okusangibwa nga kakwatiddwa nga kaleepingiddwa gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula kino kibakubye ekikwe ku extent eno wammanga. Kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano. Wabula gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kusharinga, commentinga, kulikinga, mwebale mu abajja mu comment section ne muteekawo endowooza yammwe ne mutangaaza ku ggwanga ku biki ebigenda mu maaso mmwe mikwano gyange abali eyo. Embeera newankubadde ya bunkenke mu bitundu eby'eggwanga naddala mu East Africa, ffe tugenda kuweewaayo kubanga tubawa amawulire nga tubatuusaako mu buli nsonda. Buli ekyesigago ky'olina okukola gwe subscribinga busubscribinzi ku UG Updates TV gwe mukwano gwange. Kaakati mukwano gwange, olutalo olugenda mu Democratic Republic of Congo tululaba naddala mu Northern Kivu ng'abayeekera ba M23 beeriisa nkuuli nga baadivansinze n'okwadivansinga era Ababirikya bagenda beeyubula nga beeyongera amaanyi. Wabula olw'okubanga amagye g'eggwanga erya Congo gaanafuwa era ne gawanika, tulabako amagye ageegattidde mu bibiina eby'enjawulo omuli ekya East African Community saako n'ekya SADC nga muno mwe muli South Africa, Malawi saako ne South Sudan. Be balabirwako nga balwanira ku side ya Democratic Republic of Congo nga bagezaako okuba nga balwanyisa omuyekero ono owa M23 basobole okuba nga bamusenvula bamusuppressing ave mu territories z'abadde amaze okuwamba. Naye olunaku olwaleero kibakubye ekikwe era ab'ekitongole kino ekya SADC, South African Development Community, amawanga ageegattira mu kibiina kino gafunyeemu ekikwe era gakankanye era gayoyezza okuddizibwa ewaabwe ku butaka kuba bagaye kino ekijja si kyangu kubanga bagambye nti nno oluvannyuma lw'okusanga omwana ow'omwaka ogumu nga yarepingiddwa bagamba nti nno kati luno olutalo lutandise okulabika ng'olwali mu South Sudan omwali sexual violence ey'amaanyi era weekite we kigenda okulabikanga bo ne bagamba tetusobola kulwana ntalo bweziti era bajjulidde okuddizibwayo ewaabwe ku butaka basazeewo okuwithdrawinga bazzeeyo troops zaabwe ewaabwe ku butaka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olw'okufuna ekikangabwa kuba bagamba bino twabirabako mu South Sudan nga bigenda mu maaso sexual violence ne sexual abuse nga zigenda mu maaso n'okukolebwa ku bakazi ku baana saako ate kati wekituuka nti nno omwana ow'omwaka ogumu yakwatiddwa mu ngeri eno ekyo ekikolwa kiba kikuba entiisa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno bino byonna bigenda mu maaso naye tetujja kumanya batuufu baani babikola kubanga abayeekera ba M23 bo bavuddeyo nga bagamba nti ffe tuliwo kutebenkeza mirembe eri abantu baffe aba Congo n'okufuna rights zaffe ze tudimandinga era ne beeyamu okuwa obukuumi ab'eggwanga lino erya Congo. Ate w'otuukako eri ku side endala bano abamawanga foreign countries abalwanirako eggwanga erya Democratic Republic of Congo nabo balwanyisa kubanga batebenkeza mirembe. Kati ku side zombi kizibu nnyo okugamba nti nno oluuyi olwakoze sexual violence lwavudde ku side eno ate nga twalabako lumu abajaasi ba ggwanga erya Democratic Republic of Congo bakwatiddwa for violent olw'okuva ku front line ne bagenda ne batandika okukola effujjo okukwata abakazi saako n'okuluutinga ebintu by'abantu era ne basalibwa ebibonerezo ekyokufa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So mubikolwa nga bino olaba nga bigenda kubanga byongera bwongezi ku advancinga bayeekera bano aba M23 okubanga bagenda mu maaso n'okugaziya territories zaabwe saako n'okufuna favor saako ne sympathy mu bantu kubanga ate bo balabikanga abatambuza okubeera loyalty mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kikyolowooza gwe mukwano gwange jangu mu comment section otangaaza eggwanga kusinziira ku w'obiraba ebintu we bigenda mu maaso naye nga wenjogerera eggwanga erya South Africa ddyo lisazeewo lisitule ebyanguwa bazze troops zaabwe waayo ku butaka kubanga ekijja kibatiisizza
ate era nga bagamba tebagala kulwana n'olutalo batasobole kuwangula gwe mukwano gwe. Kitegeeza ki? Mawulire si malungi eri mukwano gwaffe Kiseekidi, ye olutalo lyandilusigalamu yekka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Obadde ku Yugi Updates TV nga kosinza oba nga otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano. Bwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Nkwagiriza olunaku olulungi, weeraba.